Okay, omulungi ali ku munnyo nkola musaako wasuzotya ssebo wasuzotya nnyabo program tambula n'okumanya tuli mu Independence Night Week. Actually ebulayo ennaku 3 zokka lumu 2-3 olunaku mulindwa lutuuke. Twali tulabanga oluli ewala ennyo naye kati ziri 3 lumu 2-3. Weeteeketeeke gamba munno gamba neighbor akuli okumpi awo buli gwomanyi buli gwosanga buli gwolaba mutegeeze nti tulina Independence Night ku Lwokutaano luno. Nti okusaba okusinga obunene okusaba okusinga okuŋŋaanya abantu abangi kugenda kubeera Kololo ku Independence Grounds. Ku kisawe kya Mefuga Kololo gye tugenda okuŋŋaanira ffenna ku Friday eno okuva ku saa 12 ez'okumakya emiryango gijja kuba miggule. Teri kusasula ssente tewaba kusasuza nti ate simala leetayo ez'okuyingira leetayo eza kino nedda. Funa transport yakuleeta ku kisaawe Kololo oyingire mu kisaawe Kololo tusabe tubere maaso ga Mukama tusabe weeteeketeeke bulungi alina okusaba leave ndowooza kati wagisabye alina okusaba off ndowooza kati wagisabye weeteeseteese bulungi kuba ennaku ziweddeyo lumu 2-3 nkubuulidde ennaku ziweddeyo tugenda kuva mu muliro operation va muliro gwe mulamwa ogwa Independence Night eno. Kaakati mukwano kansuubire nti no weeteeseteese bulungi omanyi omukyala nti ogenda kujja ng'oyambadde decently toyambala akakondo kajja kukooya tugenda kusiiba ate tusule mu maaso ga Mukama anga akakondo kati kajja kuba kaaki nga tugenda kusaba toleeta bigenda kufumita abantu simanya mpiso ngundi togenda kutunga ogenda kusaba toleeta bwambe toleeta fooko toleeta bulabirwamu tetugenda kwetunuulira negenda kubeera serious business kusaba operation kuva mu muliro akati bwe ebinaba nga bitaataganya neighbor ebinaba nga biteetaganya omuntu yenna okubeera mu maaso ga Mukama mukwano tojja nabyo. Gwalina obuzibu bwonna nga tojja kusobola kujja Kololo nakawere oba oli mu ddwaliro Salt FM ejja kubeerako Salt TV ejja kubeerako Salt Media App ejja kubeerako kugamba we've got you covered. Buli kimu tolina kyakwekwasa okusaba kwa Lwakutaano luno ye Independence Night. Twagirinda okuva luli bagirangirira paka kati olunaku luno lutuuse. Nsuubire mukwano eddoboozi oliwulidde ate nga naawe ogenda ditambuza buli gwosanga mugambe yenna obaani buli omu mugambe tibannaye wabitegedde okusaba kwa Friday wategedde okusaba kwa Friday operation vamuliro nze tisacha atagenda tuli mu program tambula n'okumanya ndino omulungi Susan Makula Bujengo katulamuseeko ate tusimbule. Twebaza Mukama Katonda olw'okubanga atuwadde olunaku olw'okuŋŋaanirako olunaku lw'olowooza nti lwa bulijjo wabawa musaba y'eddakiika yeyongereyo ko maaso oba waliwo musaba nga mugamba oba muzadde wange omwana wange muganda wange oba mukwano gwange mwongereyo ko tuweeyo chance endala naye ng'ebiro byebyo biba bituusaamuzzeeyo kati bw'oba okyali mulamu okyasigaza omukisa gw'okumusinza olina omukisa gw'okumwebaza olina omukisa ogw'okwenenya olina omukisa gw'okusonyiwa olina omukisa gw'okukola by'olina okukolera abantu bo bonna oba mikwano gyo babaana bo babaganda bo ye bonna abantu Katonda bakutadde mu bulamu bwo olina okuweereza okubaweererezaamu. So Mukama bw'aba atuwadde olunaku olulala tumwebaze tugende mu maaso ge tumusinze. Olusi tukitakinga for granted nga tonnafiirwa olina fiirwa w'okutegeera nti ssaawa yonna omuntu asobola okukera n'ava mu nsi ate neyeerabirwa tekitwala bbanga ddene ne weguba mwaka 2035 omuntu atandika okuba nga awona kye bayita okuwona nga grief eweddewo n'atandika okuba nga kati alivinga obulamu bwe nga bwe yali nga tonnavaawo kitegeeza okkiriziddwa okwerabirwa wadde bakujjukiramuko memories zibaawo naye forgetting kirala batandika okwerabira nti waliwo era ebintu bye batandika okuba nga bamakinga sure biina gye biri wezibango ebazigabye ebintu byonna ebyandi baddawo nga bijjukiza nti waliwo kozi ng'ennyumba bagamba ennyumba yali ya muzeeyi teba tekyaliyo so aje bugenda bweyongera n'okurenovate nga bagikole bagikyusize ddala bagikyusa okusinziira ku kye baagala si gwe kye wakola kati ekiraga nti gw'ogenda ovaawo
Then Independence Night tubasaba mama buli stage joliko eyobulamu bwa mama olina okubanga oweereddwa omukisa okwegayirira abaana bo okusabira abaana bo omukyala yewunyisa yekkaana kaana yes bawe yali amwagala naye ate bwe yagenda mu maaso ga Mukama wadde Musa bwe yamusaba omwana ate yakola endagaano ey'omwana ne Katonda omwana teyagikolako mama yakola endagaano ya Samwiri ne Katonda n'amugamba ono omwana agenda kuweereza ng'omwana tannaba kuvaayo mu lubuto kati gemaanyi ge tulina ng'abazadde ye tannatondebwa na mu lubuto nagaba onoomumpa ngenda muzza mu kifo kino nga wa bulenzi ngenda muzza mu kifo kino agenda kuweereza yali ndagaano ya mama na Katonda naye n'agikolera omwana ne Katonda nga bw'olaba abazadde abamu bagenda mu masabo ne bakolera abaana ne bakatonda endagaano era abaana nga tebannaba era abaana abo ne bavaayo ebintu ebimu ne bibabaako ng'abantu beebuuza ekyaba ku mwana naye nga n'omuzadde kyangu okwerabira kubanga teri akeera nga yagala kgenda mu ssabo era singa wabaawo omuntu yes singa kyali kintu kyakwenyumiririzaamu singa abantu bakikola mu lwatu bakukuta teri agenda mu kereziya ng'akukuta teri agenda mu zikiti ng'akukuta teri agenda mu kanisa ng'akukuta teri agenda mu ssinzizo lyonna ng'oggyeko eryo eriri spiritual bino ebiri tradition aba bo bakukuta so kyekiraga nti tewakyagadde nakyagala olina kgenda misano gane banno ngenzeeko wane w'omusamize gundi ne gundi ekyo kyangu nnyo ng'okiga musamize munno naye kisaakyo nze atali mukatuliki gwe tofuna nsonyi kuŋŋamba olwaliro nno ŋŋenda ninayo misa oyogera leero lwakunanziruka so omuzadde yenna osobola okukola endagaano ey'omwana wo ne Katonda Hana yagitulaga ate nga ne Katonda waffe tumumanyidde nnyo ku Ibrahimu Isaka Yakobo ekitegeeza ye Katonda ow'endagaano gye yakola ne Ibrahimu yasigalirawo kati endagaano emu yiyo ne Katonda endala gikolera omwana gikolera omwana kati ya Ibrahimu yali ye na Katonda we era namwagala nnyo Katonda namusuubiza okubeera naye ajjamula abali muvaamu bonna alibawo omukisa era bonna bafuna omukisa ku lwaye era bw'ayogera ne Isaka agamba nkuwa omukisa ku lwa omuddu wange Ibrahimu kati kitegeeza waliwo omwana agenda ofuna omukisa ku lw'omuzadde we nze nawe osobola okweteekawo saba nabo ekikuvaamu kyonna ky'olizaala kisobola okuba nga ye Katonda wa nga bw'oyogera Ibrahimu Isaka ne Yakobo kati okubala kutandikira nawe kuggwe ng'abaana bagamba Katonda wa jjajja wange owa maama wange ye wange so akuma endagaano nawe osobola okitondawo relationship yo ne Katonda n'okukkirizako kwe kutondawo enkolagano eyo era bw'otunuulira omwana Samwiri yaweereza Katonda n'abaana ba Eri tebaweereza Katonda alinga omwana wa Eri naye ate era Katonda yanenya Eri kyekyewuunyisa abaana nga boonoonye Katonda yagamba Eri oyagadde abaana bo okunsinga abaana ba Eri baalinga mu yeekaalu nga babba n'ebifi by'ennyama bannange saddaaka ezaaleetebwanga nga babba ennyama n'atafayo okubaagala si nti yavuma Katonda nedda yagaana obba rebukinga balekerawo okole fujjo mu yeekaalu olese dimension empya buli weŋŋaana okurebukinga omwana wange ng'akoze ensobi omukyuzi nze omwagadde nnyo n'omuprotectinga kubanga Katonda bw'osoma Samwiri Katonda tagambangako Eri nti wankyawa wasinza ebibumbe wakola ki Katonda amugamba bajjajjaabo bakitaabe yalondamu yajja alondangamu bapriests bakabona kati mu nnyumba ya taata wa Eri Katonda najjayo Eri so kyali kigenda kubeera continuous ekyokulonda mu nju ye ey'abakitaabwe era yagamba your fathers kati ku mulembe gwa Eri kwe yakoma nagamba naye ngenda londa omulala n'alonda Samwiri abaana b'omuweereza ne batalondebwa ng'omuweereza alirakisinze era abaweereza abalina abaana mwegendereze nnyo osobola okuba nga oli muweereza ng'okola mu finance kangereze ku basumba bakyala basumba ng'okola mu ssente z'ekkanisa wegendereza okuba nga omwana wo bw'ajja naga njagala ice cream otoola ku tithe gye bataddeyo
otola ku offering saddaka z'ebiseera ebyo zaali ezo ndiga bye baawangayo abantu kati bawaayo ssente kati essente zino ez'ekkanisa abaana bo kasita batandika oziryamu omwana najja n'atola nga oyinza nakuba olina ku kituuti omwana n'agenda mu administration n'abagamba mumpeeyo ssente mujjaga mami kati administrator yenna omwana w'omuweereza omwana w'omusumba tayinza gaana batono nnyo ng'ali trained ng'ate taata we yamuwa authority yeegaana naye kyangu nnyo gamba sirinaawo ssente asooka ompe ku ezo ono administrator asobola ositoola mu kabbo k'ekiweebwayo bali mu yeekaalu bakolanga abaana ba eri bwe baali babba ebifi katonda asobola okukoma kugga okulonda omuweereza mu nju yammwe ate nga kyewandiyagadde alonda omuweereza muki mu nnyumba yo si gwe gwe weerondedde waliwo katonda baalonda naawe boolonda so abaana bo ng'oli muweereza weegendereze waliyo abaana balabeera mu kanisa nga tebagambwako bayonoona buli kimu mu church ne mwana wa gundi mwana wa mukulu wa gundi ate akulira kwaya akulira kimanyi asharing ono akulira security ono akulira abaweereza bonna so omwana we abeerako n'obuyinza bw'omuwadde katonda n'omugjawo emirimu gya katonda gye girina okukulembera so eri yalina obuyinza obugamba abaana be mufulume yeekaalu kino temukikola mugifulume kubanga eyo nyumba ya Mukama Yesu yatuwa ekyokulabirako be yasanga batundira mu yeekaalu yabagoba yabafulumya kati omwana wo omumanaging omuwa ssente ezizo jangu nazo ku church bw'oba tewazze nazo funa muweereza munnaaku olewaawo ojja zimuddiza naye talya bifi bya yeekaalu kati omuzadde eri ye muzadde ataafaayo kati naawe osobola okuba bw'otyo so bw'oba oli muweereza teweetaaga kweragana musumba gw'ojja n'obeera ekyo ekirungi ky'enkuŋŋaana ezo ennene osobola n'okujja ekiro n'obeera eyo mba noyambala kofiirako n'oteekako jaketi yo n'otuula n'osaba katonda n'osabira abaana bo naye ng'omaze obbasabira olina okuyingira ebigere bye yakuwa eby'obuzadde nti olina obuyinza obukola ki obuyimiriza abaana okukola ebintu ebimu bye baba bakola sina mu yeekaalu yokka ne ku bantu abalala abaweereza mu church omulimu gwabwe ojjasanga nga asha azanyisa kumpi mwana wa musumba teri omwana tatuula omwana omuto tosobola mumukomako nti bannaye omukomako ng'ozze n'omukozi gw'osasula n'abeera ebweru wa yeekaalu n'azannya kubanga mwana muto tekina buzibu ate era teyeetaga na mu Sunday school kutawaanya abantu paka nga omugulumize nti eno stage asobola oyingira Sunday school kati ne bamukwatirako ate obawa obuyinza naye ono waliwo omwana nze nakulirako mu church nga mama amanyi n'okuyonseza ku kituuti ng'ate mukyala musumba nga yebikati akasuuka that is so disrespectful va mu kanisa gende mmanja abakyala abalala gye balaga gye bayonseza gwe lwaki ozimbayo ekifo kyotasobola tuulamu n'okituuzaamu abalala najja nga akaba nayingira ekkanisa mama we najja yawe ensawo mulimu ebyokulya atudde nno ku kituuti n'omwana n'amutuuzawo n'addugaza kapeti yonna ba asha bambi wamala okulya n'omuna asha najja n'amusita n'amutwala ebweru omulala najja n'alongoosa waaliridde kati okwo kujoga ate baweereza omuweereza mu church talina mulimu bw'obanga olina gwowa omusaala gwakuzanyisa mwanawo gumuwe omuweereza wa Mukama ebimu ku byaweerezamu si baana bo kati no tulina okwegendereza tulina okusaba naye ate tulina okukozesa obuyinza katonda bwe yatuwa ng'abazadde so kati Independence Night tukusaba mama stage yonna yonna gy'oliko omwana wo mukwase Mukama ayinza okuba akyali mu lubuto ayinza okuba bebi nga yakazaalibwa ayinza okuba ayingidde wano stage ey'okubanga kati yakuvuga speed gwe bayita omuvubuka omwana oyo ekigambo kya Mukama ekiba mu mutima gwe ate ne mwoyo wa Mukama kyobola katonda abagamba n'abasumba n'abakadde osabira abantu mwoyo we kati omwana ono osobola omusabira oli priest you're a priest sabira omwana ono kati wooberera priest buli muntu muweereza mu kiti kye kati gwe katonda omuweerereza mu baana bo famire yo ky'olina okukola nga priest w'amakaago exercise the authority tewebuusabuusa genda mu kanisa
fukamira omugambe nzize mu maaso go Mukama ndeesa abaana bange bafuka abaana bo bamuwe kyogere Katonda takaka Katonda enkolagana ye ne family zaffe tagikaka ekyo kyenjogera ekyo Mukama abaana bange mbakuwadde nga bwe mubatwala musabo abantu babatwala musabo n'awaayo abaana bano bamuwe mugambe mbakuwadde babeere babo bafuula abaweereza abo bateekeko okuganja kwe bateeka ku Samwiri Bayibuli etulaga nti Samwiri yalina okuganja mu maaso g'abantu ne mu maaso ga Katonda kati eyo feva gisabire naawe abaana ate yemu era Katonda gyayogera ku Yesu Kristo abantu ababiri bayogerako abalina feva eyo eri maaso g'abantu ogirina ne maaso ga Katonda ogirina kati abaana bano bawe Mukama abakozese bagenda ku ssomero waliwo ebintu abaana bye bakola nga sinti bononese bali mu stage ya kwezuula balina emikwano tebamanyi kyakola asalewo kikuche wamugamba n'emikwano gye kyekimugamba kati atestinga agezesa olaba naffe stage ya 0 to 3 okugeza naffe abantu abakulu tutuuka mu bitongole ne batuteerako staff only lwaki bakateekawo kitegeeza waliwo abantu abayingirangayo nga sina ba staff oyingira otya banka noyingira lumu endala etali yabakozi nga siya mu abatali bakozi buli wosanga akapande nga bataddewo restrictions kitegeeza amateeka waliwo ge basuubira okumenyebwa oba gaamenyebwa kati naffe olaba tumenya nalaba omwana ayambala t-shirt mupiira gwa Uganda Cranes n'agamba tumenya amateeka 10 otuleetera gakaafu gakyani bazambala t-shirt bagezesa obwongo buno Katonda bwe yabutuwa curiosity ebeerawo kati sitaani agirawo nnyawo kubanga twagala okumanya nga ne Eva bwe yali kati omuzadde omwana ono tannayonooneka bw'abanga omulaba gwe ng'olaba ayonoonese okusinziira ku bintu byamugamba okola tabikola kitegeeza sitaani atandise omuteekako engalo ze enkyafu mugambe Mukama sitaani ajja amagalo ge ku baana bange mugambe kubanga agamanyi yagayina kati ge yatuwaako naye ffe oluusi tetunneekakasa bulungi ntusobola okugoba sitaani naye osobola okugoba sitaani ku baana bo so kati abaana bano buli stage gy'aliko alina okusomoozebwa lwakuba tekumanya nti omulaba amulaba naye omulaba tamanyi omulembe guno nze nina kyenzikiriza ti Katonda alina bagenda ositula abavubuka nga bamaanyi nnyo oba balida bagenda ositula kyovula sitaani alumbye nnyo abaana alumbye nnyo abaana tamanyi mutuufu nga bwe yali ku Yesu ne Musa so generation yonna erimu abaana nga bali unruly generation emu abaana nga bayina empisa embi nga tebagambwako waliwo mystery eri awo waliwo ekyama ekiriwo lwaki sitaani guno omulembe gwalumbye nga si gwaffe so wabaawo ko ekintu so omuzadde gwe kyosobola okukola omwana wo mukwasa Mukama Katonda so asobola okubanga amutereeza nasobola okubanga amukuuma amuteekako olukomera making invisible to the devil nti ayite naye tajja mulaba bw'aba amulabye amwesonyiwe nga bwe yeesonyiwa Yobu n'agamba Mukama yajulira nti omutaddeko olukomera yajulira waliyo abaana nga ne sitaani abayitako buyisi si lwakuba nti bali awo baki alaba okuliko olukomera lwa Katonda muliro kubanga olukomera lwalo sise ngenge malayika zeetooloola omuntu wa Mukama nga talina waayita naye atya alina baateŋŋanga nalaba omukyala ku kyaki yawa obujulizi yali yajja mu service z'abaana ng'abaana be baabuze bombi bababbye oli yajja n'agamba omuntu amutwala ku birthday ye party bagitegese ono omuto naye n'agamba agende ne mukulu we ku birthday so babatwala babiri kati bayita service y'abaana najja maaso ga Mukama n'agamba nzize naye abaana bange sibalina babakoze eki bababbye naye ndi mu service y'abaana n'asabira abaana be kati wayitawo ennaku 2 bamukubira poliisi nga babasudde namugongo omukazi abeera simanyi oba kanyanya oba side eyo imagine eno neeno wala ne bamukubira nga abaana omu bamusudde naalya omulala simanyi bamusuddewa nga basudde mu bifo bya njawulo naye tewali awo magic aliwo
yadda maaso ga Mukama bali abaana ne babazitoowerera tebalina kye baabakola. Omuntu ajja nga akimya abaana alina kyayagala yayita bajjawo basuula ki ekyaleetera abaatwala abaana bano okubasuula. Omuni basooka ne bamusuula wano bagamba tugendeko naye n'abalemerera. So waliwo amaanyi gano ge tutalaba naye omubyagalaba kati omwana wo ebimu ku byetaago byalina yeetaaga protection, obukuumi obumusibu bwo obuwo bukolera wuwo obukuumi obuwo bukola wakawo ate nga buli physical naye obukuumi bw'omwoyo bonna tetulina maanyi tubukwasa Mukama Katonda. Kati omwana ono buli gy'akoma okukula mulabe wa sitaani wadde Yesu yamukrashinga bwe yafa bwe yakomerwa n'afa n'azuukira akyayina era olutalo ku kintu ekiva mu mukazi terugenda kuggwa paka ng'enkomerero etuuse kubanga era ne Katonda bwe yayogera ne Eva ebimu ku bintu bye manya ebibonerezo bye yagamba omusota ebimu ku byo lwe lutalo wakati we n'ekitonde ekikazi kubanga ye yaleetera omukazi bambi okukola decision embi. Kati omuntu usually akuleetera okukola decision embi mufuuka balabe n'ekimuvaamu kiba abamulabewo temusobola zikwata. Kati omuzadde tukusaba mu kiseera kyonna ky'olina funayo obudde ne bw'oba tosobola kujja mu Independence Night funa obudde ku TV. Oyinza okuba oli ku mulimu time y'okusaba ebeere time yakusaba. Bw'oba oli waka abaana tewetaga kusaba nabo nga bagenda ku distracting mpozi nga bagenda kwa mu spirit yemu naawe yogera n'omwami wo oba otula mu ddiiro ne TV oba ka radio ositule mu ddiiro lyo kyonna kye baba basabira gwe sabira abaana bo sabira abakuvaamu bonna n'abagenda okuva mu baana bo oleke kuba jjajja ate ng'akaaba lw'abazzukulu nga be bakubba manyi wali abazzukulu ababba bajjajja baabwe nga bo balaba ettaka lya jjajja liruddewo jjajja tafa wali abaana nga obusika bwo tebabwagala nga balina nga bali blessed nnyo nga era bw'ofa baga kati bannange bino ebintu biteekemu ani si bo okwetta kubiyingiramu oyo ye muntu ali blessed n'okutuuka ku eyo level ng'abaana bo tebali bikaayanira nga tebali mu kwekaayanya kutwala bintu ebyo eyo nayo yakusabira eyo level okutuukako kaakati ate go an extra mile n'abanaava mu baana bo nabo olina obbasabira maama essaala eno oba gwe bwesinga okukwatako kale ne taata emukwatako naye maama olina okusabira abaana bo n'abanaava mu baana bo kubanga twagala obeere jjajja ali happy byokusabira bingi toddawo n'olowooza nti gwe wamalako tomalangako mukwano essaala lutalo lwa buli lunaku baatugamba tusabe obutakoowa Katonda yennyini yakitugamba tusabe obutayosa kati omuzadde bw'oba olina omwana gwe ayitibwa omuvubuka emyaka awo 12 paka ku myaka 19 eyo stage gy'oyingiddemu ya omwana yeezula ate gw'ogenda kubeera nawe confused nga naye ali confused kubanga omwana byatandise okukola tobitegeera wamanyira good boy omanyiridde good boy omanyiridde omwana akwesiga omwana akuwulira buli kimu ajja wuwo kati ate bw'omutadde mu ssomero atandise ofuna emikwano nawe bw'atandika ofuna emikwano eno kuva mu buto yajja akutestinga naye ye yali tamanyi nti akugezesa bye yakolanga kati n'ozimba ekifaananyi kyalina kati ekifaananyi ekyo yenkolagana gyagenda okuba nawo ng'avubuse yenkolagana gyalina naawe kyoze ng'ozimba akwesiga oba takwesiga bw'abadde akugamba ebintu omuloopa obibuulira buli omu kubanga bw'ajjanga muto n'afuka ku buliri ekyalo kumpi literally ekyalo n'okikuŋŋaanya buli muntu ajja omwana oyo afuka ku buliri omwana oyo kino byonna ojja obyogera buli kyemu yogerako mwembi okusoma kw'obubi ozze okola ki okugamba buli omu kati takyakwesiga kati atandise oyingira mu stage eyiye ey'okwezula nti kati nzaani baani benina okukolagana nawo kati tagenda kwogera ogenda kikaka
kati yawe sawe yo si yakulwana yakunoonya gwakolagana naye obeere mukwano gwa mukwano gwe sinti toli muzadde mulungi nedda wakola patiyo wali twabagamba nti eri saawa yali wali captain wali dictator olagira byonna n'obikola usually captain w'eryato yasalawo waje balaga kati essaawa zino naye ayagala kugamba naye kino bwe nkikola kiba kitya batandika okugamba ono captain tumukoye twagala mupya kati ekintu ekyo kyafunye mu bulamu bwe takikola nga akigenderedde kiri mubiri gwe ziri Katonda yatutonda nga tulina we tutuuka ntandika okukula omubiri gukula ne gutandika okuba nga guli gwokka kyovola buli teenager asobola ofuna olubuto n'azaala omubiri gukuze omubiri gugwe kati asobola okufunisa olubuto ekitegeeza nti asobola obeera maama baba tebakyamulera kati gwe tandika ono tannazaala naye omubiri gwe gusobola okuzaala kati omuzadde time eno omwana we tamanyi kyakukola yeetaaga omuntu amulungamya guide and mentor byasinga okwetaaga omuntu amumentoring mentorship be bana abantu betukkiririzaamu mu bulamu omuntu woba omukkiririzaamu bw'ayogera osobola omuwuliriza era nga abaana bano bafuna abantu kyobola be stage bagamba neegomba nnyo omuntu bwati ne bwati eno mbuto tebatira kuba naawe mbu role model ba role model batira kugira mu buvubuka nagamba neegomba omuyimbi bwati neegomba omuntu bwati neegomba omuntu bwati neegomba omuntu bwati waliwo omuzadde ali awo bwayise yajjako nagamba omwana wanje agala nnyo nti era yamugamba ayagala beera nga nze ayagala kola ku radio ayagala kola ku TV nembuza ine emyaka emeka iko ye 11 ne mugamba mumpe musinkaneko kubanga kati bwabanze gwe yegomba nakera natanda bakombulamu ekyango chuzinga gwalabye bwamulaba amugamba ki omuntu oyo amugamba ki so asobola following na eje emyaka ja kwagala kusinkana abantu wadde asobola kati nze nsobola okwegombera omuntu from a distance era nenjiganga mulabeeyo naye ate singa afuna omukisa ogumusinkana ate kisukkawo kyanjawulo kati omwana bw'aba yeegomba omuntu ng'osobola omutuukako nga muntu mulungi mukkirize ayogere n'omwana okubanga gwe yeegomba n'ebigambo ebyo ajja bitwala ajja biwuya nasinkanye ze kisaache banange yangambye bwati ne bwati anti kisaache agenda omwana oyo agenda otuuka kati nga kisaache alinga akusinga naye takusinga just this period season eringa bikire kyankuba tuli mwezi gwa nkuba ne gujja gumala ne gugenda kati oyo mwana ono omuntu byanamugamba mweyo stage bebigenda omushapinga kubanga yo stage mwana yakwezula okwezula kyetutegeeza identity kitegeeza atandika okuzimba byakkiririzaamu values ze beliefs ze ziri ki bwa ideals ze anoonya ekimuyamba okumushapinga n'empisa ze zitandikiraawo era empisa togenda ziraba eno mbuto bali just balinga oba bubwa ekijja kyekigenda omuntu bw'amuwa ice cream olwaleero ye mulungi enkeera jja ne yogurt bw'aba ayagala kamotoka keeko omuntu eyamuwadde ennyama mwagala nnyo ow'enkoko bw'anajja ye besti era abaana stage basobola okyusa emikwano mpozi nga gwe abeesibyeko beera ne mukwano gwogundi biki nedda tebannatuuka kubeera loyo babuukabuuka kyovola bw'omuwa ekipiki noleeta akagaali kipiki n'akirekawo n'omugala agenda ozanye n'ekipiki nagala sikyagala naye nga bwe wakireeta yali akyagala kati kweno stage atandika ozimba emikwano emituufu kati ekizibu heartbreaks kujjiraawo ani aliwo so kati omuzadde omwana wano kasitaba nga ayingidde ka buvubuka olina okussa emphasis ku okusessira ku nkula ye ey'okubanga afuna values bye bintu bye tuba nabyo ebituleetera okweyisanga bwe tweyisa kubanga ze zigenda omuyamba okulonda n'abantu bakolagana nabo omwana kyakkiriza nti kyali be bantu bagenda okukolagana nabo ate abo bagenda mushapinga nnyo abantu abasinga abatekkiririzaamu era abali shy tubeera n'abantu abatatukkiririzaamu
obutatukkiririzaamu kyekituleetera kitumenya twebuusabuusa kati n'omwana singa abeera mu bantu nga bamidyoka nabo bali awo bonna empeera zaabwe zezimu ekyo njagala kola kino onakisobola bannange nedda olaba kati Matthew w'abalenzi nabo balina endowooza eyo mwana ga nedda nze njagala beera injinia ndaga nedda ebyanjinia by'abasajja kati olaba ffenna tusome enviiri olaba tusome kino omwana natandika olowooza tasobola kubeera ng'alina abantu abamugaga wali olabyeyo injinia omukazi ku kizimbe ng'oli ku kizimbe bo balowooza injinia kiwala kati omwana wa daily interactions ezo zigenda mu affectinga kati ndabye obukulu bw'akali akantu k'otugambye nti wabanga afunyeyo role kati ng'oyo ali mu bantu abagamba ye ng'ayagala oba kubeera ekintu n'abeera ng'agamba njagala kubeera nga gundi nze mpozi ng'omuntu tangenderedde ku kyaki abantu bonna abakulu nsobola okugaana obbala ne mbagamba nkoye sikowangako ku mwana sikowangako era omwana bagamba sirina gwe ngenda laba okugjako abaana kubanga omwana ajja n'essanyu lingi najja nakwahaga nakusanyukira nga nkulaba ku TV nkulaba okola kino ne kino essaawa eyo osobola omugamba toddamu kuyomba na mami n'akiwulira n'ataddamu nga bayida wito kyakola kino anti makula yangamba kino tokikola because omuntu gwakkiririzaamu amugambye kati ekizibu ani gwakkiririzaamu amugamba ki kati okumugamba teyeetaaga musinkana abaana baffe babeera ku masimu n'awulira omuntu byayogera nze nina ka video ke nalabako ak'omwana wali amyaka 9 ng'atambula nga Bobi Wine because gwe yeegomba era nga imitatinga ebigambo bye gwe yeegomba ng'ayogera nga ye omusajja nga munangola wano omwana yeegomba nnyo gundi ekibuzo kiri nti amufuula ki omuntu waakera n'agamba nti omwana wo yeegomba omuntu olina kwebuuza amufuula ki teyeetaaga musinkana oyinza okuba obeera naggulu oyinza okubeera obeera mbala obeera busi obeera mbala obeera fotpoto yonna gy'obeera nga wala ng'omwana oyo tasobola kusinkana muntu oyo naye abeera ku ssimu n'amulaba n'amuwuliriza n'afuuka omuntu ajja alabeko abazadde mulabeko firimu gye bayita problem child omwana oyo yafuuka kizibu lwa muntu ogwo yalaba omusibe ku TV omusajja bamukwata nga rapist mubbi ng'ayogera tujja kola kibi nga ebintu bambi akana ne kalowooza nga birakyaka bitujja kola bwe kiti omwana n'agenda n'agula essaati n'asaba mugulire essaati ng'essaati efaanagana n'ey'omusibe gwe baakwata omusajja gwe baakwata ng'ayambala ka botayi naye nga abazadde tebamanyi lwaki omwana ayambala botayi ng'omwana ajagala naye n'azimba karakita eyo temulina kye muyinza kunkola yatawanya buli eyamwadoptinga ng'era awulira ekyamugisa mu adoption ng'awulira ayagala kusinkana omusibe oyo mukwano gwe nga gwamanyi mukwano gwe ng'amuwandikiranga n'amabaluwa nga bazadde tebamanyi kati omusibe lwe yatoloka yanoonya omuntu eyamuwandikiranga ebbaluwa ng'amanyi na muntu mukulu ng'amugamba nze nkukkirizaamu tukole ffenna biki agenda okujja ku nnyumba nga kaana naye ng'omwana karakita gy'ayambadde bambi omuzadde alwana n'ekintu ekitaliiwo bambi tebamanya nakumanya ekyamufuula omwana omubi yali musibe gwe yeegomba paka lwe yagenda n'atandika okwagala kitaawe yamwadoptinga kati n'akyusa n'engoye n'ayambala nga kitaawe botayi n'ajjako n'agisula yejjamu botayi yatandika atyo okumanya nti kaakati ono omubi muveeko yajja n'atandika n'otigomya famire mwali n'agamba nedda bino sinnabisobola kati taata we n'agamba omwana yono gwe yeegomba bulijjo taata yasigala alwana omwana we amuwininge omwana paka lwe yejjamu botayi like yeyambula identity endala kati omwana ono asobola okuba nga ku TV okwo kwe kuli omuntu gw'ayagala okubeeranga era kyangu omwana okwambala nga Beyonce gwe yeegomba
kyangu okwekolanga ye n'entambula attitude ogenda olaba nga afa atandika okukifaanana. Nina omwana ewaka sijja kwogera linnya ali mu P7 naye balwana naye okwambala ebiteeteeyi ebimpi. Natandika omulabira from P4 naye ntandika obeera naye naye balwana abawala bembeera nabo naga nsibyagala. Kati Mami Suzanne bali bangamba nyambale buli obwenze kyokka sibwagala njagala ng'ezizo. Ningamba nange Mukama omwana ono kati ngenda muyamba ntya empala azambala naye kye bayita dress enyimpi ng'esukka evviivi waakiri ebeera mu ntumbwe wakati. Kannange oyo tunaamukola tutya? Nagaa kati nze ngeno omugamba kati olaba ne kano bw'okambala kakunyumira. Yalaba ye yagamba maama wenze njagala beera na Mami Suzanne ng'ali mu P4 n'amundeetera omwana n'akaaba kyana nga nja muweerera bw'oba okkiriza asigamye nti mundeetera abanjagala kimbadde mbawa bwisito obukosi nga tosobola muweererera wange naye omuntu asobola okufuukira ddala. Omuntu ayinza otuula omwana mu kyaki ngali mu kyaki n'atunuulira omuntu ayimba neyeegomba eddoboozi eyo n'ayeegomba n'omuntu aliyimba yamuyimbidde bulungi naga Mami njagala kubeera nga guni muleka musinkane. Muleka musinkaneko especially omuntu gw'osobola okutuukirira ne bw'aba mubi omuntu oyo yite ebbali omugamba omwana wange akwegomba naye embeera zino na zino saagala aziyige. Omuntu oyo abuulirira omwana. Lumu nalaba interview ya Alien Skin. Omusajja yamukolako interview n'amugamba ebintu ebyo by'okola ng'abaana bangi abakulabirako. N'ababuuza abaana bamwe babeera batya nga tebabalabirako nga balabira ku nze. Bwe yababuuza nabamwe temulamulika ekikyamu. Lwaki mubakkiriza naye nga yabuuza lwaki mubakkiriza okubanga nze naga kati nze mbeera ntya role model waabwe. Ye yabeeyambula mwe mumanyi nakatunulya ninga mwe mumanyi oba bafuuka nze byammwe baana bammwe bamubalese bakole byenkola. Ye yabeeyambula abazadde. So kati essaawa eno abaana bagenda kyuka okusinziira ku experiences eno stage eya abavubuka. Experience abantu be babeera nabo ye ego gye bagenda ofuna nti abeerawo nga amalala agenda gafuna olw experience. Okuddamu abantu asobola okufuna olw experience ekitegeeza nti bwali alina bya babeera nabo ina kwebuuza babeera nabo balabika oba yamuleetedde okweyisa bwe batyo. Kati abantu abo fuba okulaba omuzadde obasinkana. Omwana oyo talinakola ssaako z'abantu 5 tosobola bafuna. Omwana gye emyaka gy'obuvubuka abasinga ba mu ssomero bwe baba bali ku kyalo osobola era obbafuna. Bwe baba bali mu ssomero emikwano gye tegenda weera 10 gitera kuba wansi we 10 tebatera kufuna gisukka awo. Kyokka balina ka group baba na ka group banne bagamba these are my core. Kati akimanyi omwana akimanyi nti oli strict. So waba akimanyi oli strict ekifaananyi kyagenda okulaga kirala. N'abantu babeera nabo nga abatali strict bakwano be nga balaga kirala. Kati gogen eno stage si yakubeera strict. Eno yeetaga muntu gwe yenyumirizaamu gwakkiririzaamu yeggwe alina kuba ggwe kubanga eno wansozi ozimba bulungi. Kati abeere nga role model we yeggwe abeere nga omuntu gwesiga yeggwe. Okwesiga kye kino kyangu okwanjulira mikwano gye. Buli mukwano gwe akusuubira afuuke mukwano gwo tolwana na mikwano gye. Bw'abajja nagamba Mami nina mukwano omupya mugambe mulete mulabe. Beera mukwano gwa mukwano w'omwana wo. Omuntu gw'oyagala omulaga buli kimu ky'okola. Kati omuzadde toteekawo kisenge. Emikwano ayinza ogireeta nga gisibye enviiri. Emikwano asobola ogireeta nga bw'obalaba tebasaana kubeera mikwano gya mwana wo. Kibuzo kiri nti lwaki be yalonze. Be yalonze. Kati beera mu mikwano gyabwe
omanyire wachi bo benyini bajja kuloopera abakwano bajja kuloopera yes wanabanga alina byakola ebitajja bajja kwesimaga manyi kati mami twayogedde no yabadde ayagala genda ku trip ne tumugaana kyokka yagenze nawe ofuka mami waabwe era bajja kwesiga bajja kwagala nga mimi yene bwana bagamba nti oli strict bagenda kulaba engeri gy'obayisaamu bagambe yes ali strict ali okay tugendayo n'atufumbira n'atubuza mwagala kunywaki n'atuwa soda n'atuwa amazzi n'atugamba mukirireko eri mukuwe ku miyembe like ewakaawo waabwe ate yo stage era ebintu ebibera bibaleeta gy'oli era si byebizibu ennyo baagala just kulaba nti oba acceptinze nga bwe bali kati mu bw'omala oba acceptinga osobola obbabuulirira naye bw'obabuulirira nga tebannafuuka bakwano bo naye zembirize then ojajinze osaze musango bw'oba kyosoosezza yes then bw'onoofuuka muzadde waabwe nga bakuyita mami osobola obbabuulirira kati eyo stage ky'oba weegendereza kuba wa TV mu kisenge oba wa TV bali mu kwezuula kumanya kiki enjagala bagenda laba buli kimu waliwo ebitakyabanyumira animation katuni zalize okujja kwa animation yes mubaamu kale ez'abakulu naye ziyinza okuba kati nga ye interest yaabwe essaawa zino batandise oku appreciating opposite sex kati filimu ze bagenda okubanga baagala love story high school movies era zibamu love ze baagala kati okulaba ekibuzo kiri nti bwe baba ina TV nga basukka nawo saawa ez'ekiro balaba ki asobola okubanga bisuka okuba just relationship movie ng'esusse kati TV mu kisenge TV gije mu kisenge giteke mu ddiiro nga gwe baagalira balaba balage nti balina obuyinza okulaba we baagalira obasabemu obudde bagambe mujja kumpangamu wadde TV yiyo ojja kumpangamu kuzina essaawa ojja kuba ofuze bye balaba ndabe emisingi mmalenda be n'amawulire mbaviire ojja kuba ofuze bye balaba omwana wanaatuuka myaka 18 19 abiri oyo akuze kyalaba kati akitegeera decision embi si nnyingi kati awo oba tobawadde TV mu kisenge kasita ziwera sawa z'okwebaka amasimu gosula nago eyo TV yakubiri tineja tomukiriza sula na simu tagenda kwebaka tebakulimba nti yebaka tagenda kwebaka babeera ku masimu bayogera nabo tobamanyi nosisimuka bakyali ku masimu era omulundi gwosooka bagamba nti essimu zonna nzaagala olukutalo lugenda kubaawo bagenda kuba n'ensonga lwaki bazisigaza kati mami kyokoolaba enessimu yange kati biki byonna bikizo bagambe nkimanyi zammwe buli omu asaziwera twabeeranga ewaka ng'essaawa y'essimu mu kasero pasita neezanga azisaamu yeka yakezibwanga okusigaza essimu mu nju kasita ziwera ssaawa 4 yayongeza nayo zaali zitandikanga ssaawa 3 natwongeramu essaawa tulina tuziteeka mu kasero zisulaawo era ng'abuuza muzaagazaaki tyanti kati nze singa bankubira ekiro maama wange biki ng'agamba kati buli omwana onye essimu y'amapeesa era essimu y'amapeesa yokka yitaasulanga mu kasero so buli yagiinanga yasobola okuba n'essimu ekiro kati naye era nga kati mu baana omuntu yalina akasimu zijukira kampeesa ali Janat kati nga banne bonna bwe baba baagala omuntu abakubya ekiragamba ekiresimu yange sijja kuba nayo nkubira ku yoono paka bwe bayiga ofuna ey'okubira y'amapeesa kati bonna balina amapeesa kubanga etteeka lyabanga lya ssaawa 4 lwaki ofuza otulo bawummule naye ne interaction z'ekiro ku bavubuka kati bano bakulu n'ekyabateesangako ekyo ekyakolanga ekyo wadde bakulu ye discipline nti bagenda mu maka gaabwe essaawa 4 ez'ekiro ali ku TikTok akolako ki oli ku ssimu okolako ki omukazi omufumbo ssaawa 4 discipline ogitandike discipline erabikange ekizibwe naye ate waliyo discipline n'okimanyiira
n'omwana ono munnanga atuuka n'akimanyira nti ssaawa nnya siba na ku ssimu kubanga kati omuzadde twebuuze essaawa nnyo ez'ekiro omwana anyumya ki naani era nawe omuntu omukulu okujjako ng'ekintu kiri agent nkuweeyo n'ekisesa lwaki obeera onkubira essimu ku ssaawa nnyo ez'ekiro mutabani wange yabeeranga ne mami wange ne sita wange ewaka kati nga bamanyi sista nga manyi omuwa essimu ye n'abeera naye ekiro ne bw'ava ku ssomero wamala okolawo omwaka nga naye akimanyi kasita malawo omwaka mangu nenkola bati ngenda ku tv then ngenda kuba n'essimu kati ekiro nga tannebaka yeebakanga oluusi na ssaawa 5 sibye n'essimu ya maama we nemuka naye ku ssimu oko biki byokola laka mbeerako n'emikwano gyange nga tunyumya ng'ali mu P7 nangamba naye waliwo omukwano gwange ebintu bye yampeereza mami ne yabimpeereza jjo nga nkulinda ojje mbikulage konze biki nampa essimu P7 nga bamuweereza pooni P7 nemugamba mukwano gwo yaani namumbuulira konze abeerawa nambuulira ne gy'abeera konze tewali buzibu twakeera babiri ku mmande ku ssomero kunoonya oyo mukwano nga noonya mukwano gwe n'essimu nengenda nayo mukwano gwe nemufuna nenjogera ne teacher nemugamba tugenda bakuba ekinjogeza nawe njagala kusinkana muzadde lwaggulo era olweggulo namukima nensinkana omuzadde netutuula nemugamba wuuno gw'olina mu nju ng'omwana alina bino n'ebino nemugamba naye okuva na leero njogera naawe nga waali taddamu kolagana n'ono era we baasemba kati nemanya kati nina otutuula ate nyinyonnyole bye yalabye kyeki kubanga manyi tosobola kwerezinga kyalabye ne exposure abaana baffe basoma n'abantu nga tetubakuzizza kyekimu buli omu amanyi bibye kati omwana ono bw'abanga basoma nabo balina values endala omwana alina okuba neezize ng'asobola okujja nze ekisinga okuba fane ne juzi kusane nnawe nali njogera naye abaweerezaawo bali basatu twali tunyumya nga nambuza naye mutabani wo lwaki abakubuulira buli kimu kyewamukulizaamu nemuga kyekintu kyenakula akimanyi ndi principled nnyo era akimanyi nkubola kuba kati mukulu sobola mukuba naye akimanyi ndi mukambwe naye akimanyi nsobola okumutegeera era jenaga kati ola mami bino jja bitegeera kati ola omuwala yampandikidde n'ebbaluwa nangabwe nga n'omukkiriza agenda kundoga nze yananga bazadde simanyi bantu yemukuza simanyi ala mwandikire mabegaawe ebbaluwa tyagenda muloga kati yo class tuli S5 S5 S4 S3 ng'omwana yatandise oddogama muno nja kuloga bw'otanzikiriza nno omuwala yandikidde omulenzi mugasha ebyo lwakubanza obwange opapula bwaggwawo dda singa nabutereka nandibukulaze eva byogera enkya n'eggulu nemuga eva byogera kyoga atandoge konze kati ogenda mukkiriza nti nedda nemuga kati naawe olaba eddogo gyeriri baloga nemuga naye ekyawandikibwa ekigamba nti teri kiweeseddwa eri Isirayiri kitegeeza bijja weesebwa naye teri kiweeseddwa kinaalaba mukisa so bajja kuloga naye tebigenda tuuka tosobola bagana kuloga omuntu oyinza mugamba togenda mu ssabo kwegayidde tondoga kwegayidde tokola agende ekibuzo kiri nti binakukwata nimugamba endagaano yo ne Katonda akusuubiza kino bagenda weesa tebigenda laba mukisa kale kati muddemu kinemugamba si buli muntu nti yeetaaga reply yo nimugamba ate abasajja teboogera nnyo bakola bukozi nina okuyiga obutoogera oyo mulabe bulabi gw'omusanga kusomero muyiteko tekola bibyo naye nga olyamu nga nja kuloga kati kyawo singa wali wazimba ekisenge teyali bikugambye yalisigadde mu fiya nga yeebuuza kakati oba kino kigambe kaani amanyi n'okungamba nkuze nemugamba kyogenda ogenda pangisa kati ennyumba asigambe ekyo kitegeeza kati nkuze tombeerako nnyo nja kwerondera engoye zengenda okwambala ku church konze tewali buzibu mutuuka ku kisande n'omugamba sawa ya church nanga no mami siinaayo lugoye yabadde agamba akoze eki n'omuleka n'ogamba yiweerondere agenda tukazirinya musimbula naga ekituufu simanyi kati olooza nyambala eki nemugamba kale sera batuuka ekiseera nga balina we bagenda okwetaagira ezizo kiri nti balinoonyaani muzadde munnange tozimba bisenge lwanga olaba ng'omwana
atandise akuyiseeko nnyo kankozeseeyo ttaamu akuyiseeko nnyo tokyamutegeera noonya emikwano egimutegeera bafuule bakwano bo awo bajja kuyambako kisaakyo omanyi nti abantu abamu oyinza osanga ng'omuntu gwe yeesiga ayinza nakubanga muganda wo kati ate bambi tubamu ne kano nti bannanga omwana wange kati ate ayagala gundi okusinga atamwagala kusinga just amwesize bwesize amwesize amwanguyidde make friends with those people kijja kuyambako okuza omwana tekiba kyangula ddala mwejo emyaka egiri problematic munnange woba ofunye akuyambako ng'ate asobola okwanguyirizaako tutandikiraawo akatalekeka twegendereze nnyo abantu abatuyita awantu oba ku mikolo abamu basobola okuyita naye nga tebakwetaagawo oba mu luzungu kye tunagamba that you can be invited but not welcome oyina okukyawula waliwo omuntu okuyita kubanga talina kyakkola okola naye oli muganda we wamuwaako omulimu wakola ki nga singa byonna bibadde tebiriwo teyandikuyise talina kyakkola wali kati abantu abo bwakuyita nga talina kyakkola mu saving togenda kubanga bayinza okuyita ne bakuswalizaayo omulabe otakuyita nga kupata eno looza akwagala asobola okuba nga setinze trap yakuswaza nakuwebuula manya wano we bampise neetaagibwawo oba just bampise buyisi. You can be invited but not welcome. Sibuli waba kuyise nti olina okugenda weegendereze mwoyo w'amagezi akulungamyenga siba bulungi weeraba.